Aisha ono oluvannyuma lwa mama Joan okuvayo n'amulumba ewuwe atata Joan gye yamupangisiriza, Mukalakasa yavuddeyo bambi n'amudduukira. Manyi Mukalakasa yasalawo okuba nti omuwala ono at least kamubeererawo mu mbeera yonna. Mukalakasa kintu kyatatera kukola, nange simanyi lwaki omuwala ono yamukwatako. Mukalakasa ayisa mu bantu eggaali, naye omuwala ono bambi amubeereddewo era amuyiriddewo omubiri. So Mukalakasa yatandisewo kampeyini y'okuba nti ate basondera Aisha ono akasente alabike nti bamufunira ekyokukola, bamufunire n'ew'okubeera. Kubanga ennyumba tata Joan gye yamuzimbira, gye yamupangisiriza, Mama Joan yazze n'alabika nti atagimugobamu, saako n'okuba nti ebintu byonna ebyabaddemu abitwala. So yoyo Aisha gw'olabaawo. Njagala nsooke nkutuuseeko Aisha ono ne Mukalakasa gattako n'abantu abalala abazze okuba nti ate babuulirira Aisha ng'omwana. Ne bamugamba nti Aisha weesonyi omusajja omufumbo, weesonyi tata Joan. Ekisooka musajja mukulu nnyo ku ggwe. Ekyokubiri ojja kufuna omusajja owataliiko nkayana. Oyo omusajja mufumbo. Kambi kutuuseeko byonna byonna obyewulirireko. Video nkusaba ogimpereka like. Naawe kennyini nnyini alaba video eno, Aisha mubuulirire mu comment section yawo. Golooza omwana ono mumuwa amagezi kibambi. Mumuwa amagezi ky'omwana ono kubanga ye ali mu love ey'ekimmemmette. Ye ayagala tata Joan n'obulamu bwe bwonna. Jjukira omwana omuwala ono ali lubuto. Ali lubuto lwa tata Joan. Essaawa zino tata Joan talabikako, tebamanyi na gy'ali. So mumuwe ku magezi, saako n'okuba nti mumudduukira ku buyambi nga muyita mu Mr. Ken Mukalakasa. Kansooke mbatuuseko video eno agimpereka like. Video yiyo. Video mpanvu naye mbasaba mugiwulirize ate okusooka okuba nti ate mumanya buli nsonga yonna yonna ekwatagana ku Aisha ne mama Joan okuba nti ate yamugobye mu nnyumba, gattako ne tata Joan eyabuze atalabikako. Birowoozo bitagenda zimba mwana. Muli wano mwe mwenna mwali mufumbiddwako muva mu bufumbo mubumanyi. Kituufu. Okitegeera. Omwana oyo mumuwa amagezi nga gagenda muzimba nga galina kigagenda omugattako. Nammwe buli omu wano waliwo embeera omu gye yali ayiseemu. Temuddawo ne mugamba nti nno omwana yakola ensobi, ffenna tukola ensobi. Okitegeera. Teri omwana oyo mumulaba mugamba okugyamu olubuto inikesi walugyamu n'afu. Ye waba yamwana yekayika gwalina mu bulamu. Okitegeera. Omwana oyo mumusondere ssente oba mutwala mu kyalo bamukolera omudala gw'ennyaanya abeeko ne kyakula. Omwana banaye mu kyalo lwaki mumutwala yabagambye abeera ne maama w'omuto. Teri atakulidde mu kyalo. Ffenna tukuliddeyo mu kyalo. Mulekerawo okuddaanirako nzolaba abantu kakakaweta nzolaba ebyo tebiyamba mwana. Muteese kikulu muli bakazi bakulu mulina abaana. Mulekerawo okweyisaamu abaana. Tewali agambye nti naanyiize. Temuddaana kugwanira bufumbo bwalimu. Twagala kuyamba mwana. The point. Mulekerawo tuwanira nzonna basisola funa n'ensonga siyomba omwana mumujagire bulungi mumutwale nga naye wookedde ku makya nga mwana wo wa buwala wozadde. Okitegeera enikasi nga mwana wo tujajawo bwoba osobola omusijjamu afa reason lwaki ojjamu bwabeera nga omwana bwaba mugjamu olubuto nabaana neevaamu. Omwana kuyomba buyombi kirabika yeetaaga kubuulira mwana muto is 17 mwe muli awo mwali mugamba nti nazaira ku 15 ku 13. That was your time. Mr. Ken tubadde tugamba bwe tuti Mr. Ken n'okujja tukungaanyiza omwana ono funeko tumutetenkanya tubega kyo kwagenda okumala kukola ensonga enkulu essaawa eno. Mr. Ken twogedde tewali okujjamu olubuto batwogedde fine naye tugambye tomuzza mu kyalo kakisonde buli omu kyalinawo. Yes buli omu kasonde buli kimu kyalinawo. No, buli omwana abadde awa influence ye buli kimu kye yayitamu. Sigamba nti kuyomba nze ngambye Mr. Ken yandigezako ku police. Amma tomuzza mu kyalo kakisonde buli omu kye tulina. Nedda.
Nze ne ku police nchai naye file nga kinana banno. Ne ku police togenda omwala bamuleke wa muzeeyi we azaale kubanga kati muzeeyi namutawulize wa muzeeyi enamba ya muzeeyi agina kiri webati ajja kulira muzeeyi amwagala naye kati agenda mujjawa ku ssaawa eno nga bamukubidde okuva saa meka tannajja. omwana we bamusuddeawo wabweru ku Kampala nsaba nze advice gyenyiza okuwa omwana oyo okitegeera nze ndi muzadde nina mwana mulenzi okitegeera wamma mwana muwala omulungi kyoba osooka okumanya nti there is a day you start and you stand okitegeera osobola okuyimuka vamu ebyo byokkaaba fenna tukaabye tugudde mu mukwano ne batudisappointinga nze sigenda kuwa advice kujja mu lubuto mi am a single mother okitegeera I'm a single mother right now on this south jendi sijja kuwa advice nti jamu olubuto zaala mwana wo but just muli awo mugamba nti abasajja nze mumanyi omusajja namuyiga nemwegatta mwegatta nabaani you have sex having a sex no we can get sex but not mukyegatta naye kyenyinza omugamba nze omwana temuddawo omugamba nti abasajja kitegeeza ne wana sokoleeko maleyo nze njagala va wano mukitegedde nze njagala va wano ali mulavu ennyo twagala vaawo njagala genda just listen to everyone wano abadde ayogera nze wadda ndi mu comment section ngamba lava biki wadde naye nze tugenda musaala okitegeera wano buli omu abadde awo omwana it's okay naye nze Mr. Ken weba osobola okuyamba tusobola okuyamba omwana netumusondera netumukolera bizinensi n'abako ne wabeera netugenda ne mubazadde be omuzadde waliyo simanya maama muto owulira kasitaba nga ye maama we nga asobola ogamba nti yoona amuyinako obuyinza tuteekewo kibanda kyamanda omwana yetagakubuulirira ne wabanga maama wo muteera mulina okgendayo ne mumumanya temulina namutwala we mutyo olwokuba nti maama muto you have to go to her family no matter what oba mbi oba yakula etya nze nabeerako n'omuwala mu saluuni the same girl like that one Sarah kankubuuza ekibuuzo kino n'otuula kati kiki kye tuyinza okukolera n'oleka muzeeyi bana yeekubye ina kiki kye tuyinza okukolera n'oleka muzeeyi Adrian muzeeyi tosuubira mumuleka mwe kyakola bannaye mbabuulire namwe mukimanyi nga oba wakava mu nkwano like ng'omuntu mwakaawukana naye nga bakkase bukasi it is very hard ekyo mukimanyi ekyo kisooke tukiteeka emabbali Tina it's very hard olakukola ki oleke muzeeyi nagataleka muzeeyi mwesonyiwa nze kyendaba mu byonna omwana yeetaaga ekifo nga muntu mukulu abeere n'omuntu omukulu for some period of time nga eba mukansolinga nga eboogera naye asobola okukula ebirowoozo nze mama wange asobola omusebeza naliko n'omuwala Aisha kabeko cha nze naliko n'omuwala the same kind of girl for 2 years but now she's good, she's that side of gayaza era nze yafuna olubuto nangamba n'okungamba olowooza nalufuna mazzi mani nalunywa mazzi okitegeera so these girls they need to sit noyogera naye in the humble way like a parentally care temumujajinga nnyo yes fine tukola mistakes fana tuyina mistakes in life Aisha manya Tina tutegedde tubadde tuwa examples n'ekirala nze kyesaagala kuddamu kuwulira kugamba mwana mujja mu lubuto mumuleke azaale alabe ensi bwebeera azaala abonaabona that is a very good example in her life olaba Aisha ogamba nti mama Joan yali akubonyabonya wali obonaabona wekka naye okubonaabona kwenabonaabona si bwe nti wenjogedde nze most of people ask me nkola kye Saudi I'm educated naye ndi Saudi nkola mu kiyumba okitegeera
nange ni Saudi sechenjagala mwogere naye in the humble way mumubulirire yetaaga kifo atule naye omuntu atule naye ayogere naye akyali muto huyo akyafukamira ne ku mavivi fe abasinga tetukyabikola tuli kyewaggula okufukamira si buto nze nkyafukamira abamu kiba kyabakuliramu she's humble tannalaba nsi yes fine tufukamira but kale kangambe nti si buli kaseera where necessary yes mbadde nsaba buli omu kyawulira kyagamba nti nsobola okukolera Aisha kineno oba tumufunira kaseera nafunayo akazigo maso bela kasobola teri kazigo right now she's 17 over 16 teri kazigo omwana mumusitule mutwale ewaabwe byonna mubikole ngaali waabwe no one will judge you bona muteka muzigo najja namusanga namuyirasa tajja kumanya mu kyalo kiki sije yava kati kankubulira okuva mu kyalo netudda mu kibuga ekisooka Aisha yava we yali akola n'afumbirwa ab'omu kyalo teri n'omu yafaayo kubuuza bamanye omwana abeera waaliwa bino byonna biyitingana ate sisuubira nti tebabagambangako nti muwalaamwe yeefumbiza tumulaba ku social media babagamba naye teri yali akubye essimu kubuuza Aisha ali luddawa owulidde muzeeyi yabeera n'essimu Aisha ine namba z'abeewaffe gwe saa zino ng'owulira nti omwana w'emyaka 15 yafumbirwa ng'oli muzadde ng'osigala otudde nga wamukwata tusooke tumuzze mu kyalo naye nzereka mbawulire bano abaana abawala mubalaba fe abaana abawala mutulaba mumusooke mumukwate mumuzze mu kyalo asooka ayiga embeera Keni chemanyi ebyo muliko mu kibuga akoleyo ekizibu si kumuzza mu kyalo Aisha myaka mukaaga usoke mumuzze mu kyalo Aisha ina abantu b'ekisaache ate nsubira mulimu abantu abali responsible abantu abakulu asobola okugamba omuntu gwasobola okutuula naye nga muntu wa buvunanyizibwa ne tumutwalira Aisha ne tumumukwasa ne tumugamba munnange embeera eri bweti ne bweti ono mwana atali safe n'engeri gy'omuyinako akakwate tubadde tusaba agira abeera ano ng'omulaba olabe embeera ze ziri zitya kubanga waliwo n'okumutwala wantu ne mmutuusawo nga tawaagala ku makya n'akeera n'atolokawo ate n'ekirala ekyokugamba muzeeyi nti aganye okujja abo abasajja abakulu ayinza okuba atidde kamera siga nti aganye okujja naye ng'atya kamera so kakati bamikwana abalungi sogera kwebaza mwenna mwebale kuba nga muvudde ne muddukira ono mwana Aisha naye nga basically saweno sanga fena ko tumutumizeemu majambi ya nabiso ashegi kiretaga kikati saweno kirikimu olaba butyaba tugenda kubanga tumuyamba olaba butyaba tugenda kubanga tumusaasira n'okumukwatizaako nga ffe bwe tusobodde akitegeera nti osobola amati bannange njagala kati omuntu omuntu agenda okujja nga agenda tugamba nange ngenda kusobola kubayamba ne bwintu so kati solution lwaki twakoze mu live sigana badde nange bene nabirowoozezaako aliwo abuuzizza yes njagala kubasoma enamba y'essimu kutugenda otekulula kubanga tusondera Aisha sente tulabe mutyaba tugenda okubanga tukola ki nga tumuyamba basically wakati yetaaga essanyu okufuna wabeera n'entandikwa empya ey'obulamu kuba Aisha muntu mukulu kubanga mbi ne wabamanyi bamutikanga avaayo bajja okukola kitegeera so that means basically naye ekyokukola akola ki ekyokukola naye ng'omuntu akimanyi just yeetaaga essaawa eno esapooti yaffe ng'abantu ate era nga Aisha bakugambye nti abantu babakwesize ne bakuyamba jja muzeeyi mu nsonga z'obweyagala abantu okukuyamba owulira buli omu teri awagidde ekyo kya muzeeyi n'ogu birowooza abo muzeeyi njagala muzeeyi poza olwonya musanja mukazi wo kabona bakufunidde mu fulumye mu kukubira emiggo okitegeera so like gezaako okubeera understanding otegeera abantu tebali mu kugamba okitegeera yes muzeeyi omwaga naye kati tasobodde kukubeererawo mu mbeera wosinga kumwetaaga eno ekati enkyaba najja emisana ng'omwanirizanga n'emmere ejjula ng'ofumba wama gwe wenna awulira nga wandyetaaze okuba nga tuyamba omwana ow'obuwala gwe bayita Aisha njagala kubasomera ennamba y'essimu eno wamaana eri noti 759 52 73
18 bwegamba nti nze nkoze bwenti era buli kyonna babutaddeko njagala actually if it's possible twandikozesa zino live eno ng'ekyaliko era ave wano ng'ategedde message abantu zibamuwadde wetugenda okutandikira asooka afune okusula asooka afune wagenda okusula ekiro ky'olunaku olwaleero bifuna batufunye sedeza nze kamufunire kino kyonna ky'oba osobodde kyusa okulamu bwaligamba nti ku live ya Mr. Ken nakwavaako abantu abakyusa okulamu era oluvannyuma tujja noonya bizinesi gyagenda okuba ng'akola ki ng'akola yes so basically gogamba nti ojja kwogerako ensonga gye njogedde nga osendika request kyo nga tukuwa accept yenga basically that essaawa empulira nga zikye twandibadde tukolera n'omwana kozi nga tambe tugamba nti tumubuulire budde bujja kukya buli omwana kyeyandiagadde omugamba ye engayigi ate naye kati bye tumugambye bingi bimuyita mu matu yes ajawo tusabateekako oli agamba nti nze nkyabo tugenda okuyamba ono omwana katekambabuuze nsookaani ekiriwo kati kyakuva wano fenaffe tukooye naffe tulina amaka ag'okulabika waliwo ono Rahim J sending a request enamba tugitaddewo mu comment naye bannaye sekonde wakati nasikali ali mutubuuza tuva ddi wano nako keetala tekafaa saka ateekako buli nakatoza gw'omuntu tumuyinvaitinga soko commenting enamba okusindikira request oba osobola okugiddamu awo Nyanzi Kenneth yes erimu manyaga Nyanzi Kenneth gwe mukazi gwe ali awo jangu opininge kuno enamba hiyo bane waliwo agiwandiise mu comment awo nga bwe mutuba nnyonnyodde story y'omwana ono nga bwezza etambula nti yes enamba hiyo abantu abenjawulo bagenda bagiwandiika mpola mpola mu comment so gwe wenna lindako waliwo ka comment ndaba akali suitable anna sobola okuba nga tuyamba this innocent soul sobola okuba nga tumuyamba ate asobola okuba nga akola ki naye akyusa obulamu aligamba nti ku live ya Mr. Ken kwe kwava obulamu bwangu okukyuka etuusa ku live yoke enamba eri under review naye tweyanziza abali okuddamu gituwandiikira MTN number it is 7 57 yeah ono zibateeka wati eno yaani eno ngala nsekola ndikugenda kwamba aba barazoteekamu enamba bazisimutaninga waliwo tanzoteekamu enamba esooka mu blocking mwabaliko nga temulina kyemwogera bajjeeko naawe balamusiza Mr. Ken
ati ekizibu namwe eddoboozi lyammwe teririiyo era omuntu nebuba muyamba naye omuntu gwoyamba omulaba reasoning capacity esobola kumanaginga bizinesi omuwala yeetaaga omuntu ng'amukulu asobola kumuwa advice namugyeyo mu bwongo nti omusajja omukadde takusaana akyali muto. Muyamba tuweze kufuna kati wayinza kubeera ekisinga kati okuba ekikulu tatugamba nti kumulonyiza bizinesi kati essaawa eno naffe abaliwo tetugenda kusulawo bw'abanga akugambye nti sisobola kuddayo waka ng'akubudde n'ensonga zo ofcourse katosobola muleka kutayaya ku street era bwe yafunye obuzibu nze gwe yakubidde nanga Mr. Ken jangu okitegeera kati Mr. Ken nze mbuuza mumubuuzizza kikyasobola okukola kuba babagambye mumubuuze kyasobola okukola tetugenda okonsidaringako okumusondera kiki yenga yekyasobola abantu gye bagenda osonda otwala omuwala yayiga at least okutunga bisobola kumuyamba emirimu gy'emikono njagala essaawa eno kozi kati essaawa eno nebetugamba muno omubuuze kyayagala okukola naye kenyayinza okuba takinana essaawa eno first of all yensosola olowoozaako singa tusobola okutetenkana nafuna wasobola okubeera tumufunira wasobola okugira ng'abeera nga bwe tuyiya kikyagenda okuba ng'akola kozi byonna bisoboka nga bwenza wano ne mbanyonyola nti tumunoonyeza w'okubeera bw'anaaba afunira nja kujja mbagambe nti bannange bw'abeera yafunyewo ne abadde ye mu pulaani ze ayinamu asobola okukola kino na kino na kino okitegeera yes so basically kyekyo ekiriwo nakyo kirungi naye omufumo okusula nga Ken nzimanyi n'omusajja mugezi osobola kumusalirawo Aisha mwana muto ku reasoning ye gye nalaba ng'agamba omuti nayagala n'ebindaazi nategeera emyaka 17 gye naliko nga I prefer to eat and sleep so osobola kugamba Aisha genda oyiga emirimu gy'emikono tebirimba era omwana agenda kuzaala okufuuka single mother nali kyangu naye we nafuukirawo nina omwana omu naye kyenalaba si kyangu yayita ku bintu bingi yetaaga kumugamba ogenda kubeera wano nga oyo omufunire ngamba ogenda kukola kino in 2 years babigenda kumuyamba n'omwana we ayi kyetasobola kumanaginga bizinesi era omanyi bagamba omuntu osobola otuuka ekiseera n'okula tuba tasobola kukula kitegeera abantu bali mubuuza Aisha tayogera Aisha bantu bavologoloza tuulira tuva mu kibuga bannange alowooza okutegera mutono omuntu akuze reasoning capacity aba akuze mu bwongo waliyo omuntu omukulu nga reasoning omwana muto Aisha abantu bakunze kikyosobola okukola bamenyera togera ne bana abantu omuliro okuba batabagenda bebasenga abo kasegera bagenda okufuuka abafamire bo bagenda okubeera bamaama bo bagenda okubeera bataata bo kitegeera kati byolimu omukwano nsekyabanyabo omwana twamuganye Nancy Kenneth just sent 52,803 Ugandan shillings. Ani? Nayanze. Aisha badde ogamba? Bantu babuuza ti kyosobola okukola kibaba bakuyamba ganze banyambe we bati ne we bati sobola ova ku muzeeyi ntandika obulamu. Mzee nga mwangala nnyo. Katabayo soko wakati mzee kale katubo tuva one sawa zino mzee agenda kufunira obeera wao ogende sawa zino tulina nangeri jyo anti mzee gwe yagale sawa zino taliyo ate budde bwa kinzi zino sawa musanvu tuvirayo wano simanyi ogenda ku kone bane babonda bibalaga bayogera dda nawe nozimbye omutwe inviting omukyala ono aliwo omutano muzeeyi taliiwo essaawa
fa abaliwo n'abantu abali ku live kati byonna byogera ng'olimu ku magezi wa tuyanze nyusa bannange musiibye mutya muli bulungi bulungi nga sibawulira mukwano tuli bannange oli otya Aisha nga sibawulira temumpulira neffe tukuwulira mukwano Aisha mukwano omuzeeyi gwe weesibako mwesonyiire ddala ate n'ebyo bw'oba oyagala abantu okuyamba toddamu kuwoza mbu nze omuzeeyi mwagala nnyo ekisookera ddala wagenda nga mukozi abakozi tuwonoonedde obufumbo nze nange omukozi yatwala bba wange naye essaawa zino simanyi nagyali n'omwana baamumuggyako gwe yazaala mu mubba wange muganda wange weesonyiwa omusajja w'abandi oyo omukazi ajja nakkumeza omusoofe ate olowooza aliwo